babonaabona ku ttaka lyammwe nga Pulezidenti Museveni yafuga. Kaakati ono omukyala addizibwe ku kibanja kye nga constitution yagamba nga pulezidenti bwe yalagira. Njagala Archbishop Mugalu buli gyagenda agamba kanisa ly'ekkanisa luli yavaako ku lunaku lw'omusalaba yatambula ng'agenda abuulira njiri ki eyo gy'abuulira ng'ataagoba abantu ng'ono. Njagala Mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo. nga bibiri zijja era banga zakonya koko zonna zino bazisi zonna mpitirivu ezimu mbuzi bazigalide State ya minisita eyo nze ndowooza kya mukisa mubi nti yagyogera kubanga ate bo bano babe bagitegeera obubi kubanga n'eri gye yali tafunye bulungi background information okugamba nti ow'ekibanja n'okuwolereza nti ekkanisa alina gwe yamenyawo nakyo bambi minisita tumusaasira teyafuna bulungi information entuufu kubanga ettaka eryo eririko church nalyo lyali lyaffe ne tuli wa church nga tekuli muntu yenna. Ate omukadde aliwo Sarah Nakami agamba nti yaliwo teyaliwo ne transfer forms tuzirina ezaabawa ettaka aba Mukono diocese sometime back. Kati maama olowooza ki kyewandyagadde minisita mu bigambo bye okugonjoola ebintu bino kumenyawo statement eri gye yakola kiki singa kisoboka naye munnange situyinza tuffe kulagira ye nga ye bwali kubanga era twamutuukiriddeko n'agamba nti esooke naye abo bampulira bubi nze saabagamba kugenda walala wonna nagenda ku kyaki kikyavudde mu kamwake kuba twagenzeyo mu ofiisi naye nga twandyagadde afune information entuufu. He was misled. tozakanga akasembe kubanga tetuwulire asikasa advocate what am I saying?